omukyala Rema Namakula wamu n'omwami w'omulungi Amuza Ssebunya kugambye bakyeyongerera ddala okubeera nga balumya bye baleka eno mu ggwanga erya Uganda anti bali Paris, London. Bali mu kubeera nga okusinziira wano babeera batuvuzeemu sipiidi. Ebyeyo tetubyagala, twagala byeno. Tokomoka bulungi nnyo omugambo nga muli wanene. Naye obulamu bo trip yabwe ekyagendera ddala mu maaso. Dr. Amuza Ssebunya namulabyeko ku kisaawe kya PSG ng'akirambula. Ndowooza ebyo bye Rema Namakula eby'omupiira tebimukolera. Saamulabyewo nnyo awo Rema Namakula naye nsubira naye yabaddewo. Nabalabyeko akataba kayita batya Elif Tower nga gye bali. Rema Namakula kwegamba bagezezaako okubeera nga batuwalinga ebifo eby'enjawulo mu kaseera kaabwe ke bali e Paris oba mu ggwanga erya London. Naye bambi musajja wato manyi bagamba olinaana ennyanja bakiyita batya olugero ndwerabidde. Naye nti olwa nnyo n'omuntu tubideke binnemi nti Dr. Amuza Ssebunya naye ayize okuyimba kyemadde njagala otuukako. Ebbanga lyabadde ne Rema Namakula kati naye kinyegenyege kimukutte. Twandiraba Baby Gloria mwana wattu ng'ayingizzaawo tune nga Pretty Nicole we yatukubye tune ya Pretty Nicole nagiwulirizzaamuko omulundi gumu. Nyinza okubeera kale nga saagiwadde nnyo obudde olw'ensonga nabadde ntunuulira ate Pretty Nicole ye ng'omuntu ate mwagala neewayiriza. Waliwo ako kagundi ke yakoze ka video ng'atudde Zuwida neetegeeza Pretty Nicole kye nategedde yafulumiza oluyimba. Naye kati ndowooza okuluwuliriza obulungi ng'omuntu omulala alukoze challenge obanga ogenze ku YouTube awo oyinza okugira. Ensonga ki Pretty Nicole agenda ayitawo mu music nti n'amala akola video amazima ga Katonda video eyo gy'agiraba paka gyekomekerera bamale bakubuuza ayimbye eki ng'ota maaso. Nganze we nabadde ekituufu nakitegedde title y'oluyimba sigimanyi ya Pretty Nicole naye nga kyentegeddeko yakubye akayimba. Naye akayimba konna nakamazeeko ntunuulidde Pretty Nicole. Kati sijjukira oba yabadde ayimba ku ki. By the way sijjukira. Actually akatambi ako kankakuteeko naye sijjukira kyeyabadde ayimbako. Naye nga yo nakitegedde yayimbye nendaba ne challenge yeekoledde ng'atudde. Byayimbye saabitegedde nsobodde ntunuulidde Pretty Nicole. Munaatusonyiwa. Naye nga oniko Semex Media ngenda sigala nkuwa updates gwe kyolina okola subscribing and notification bell. Ebisigadde obitulekere.